Luno balwetankuulidde anti NRM yeekyabidde akalimu obuwuka era neggulira oluggi ku ppata anti nabo basajja ba NRM bennyini babiganye eby'ono omusajja gwe bagambye gwe balaze mu 7 mbuno Kyagulanyi yamuwamba alina drone era mbu ye teyatulugunyizibwako n'olunaku n'olumu kyokka ng'ate ensi yonna ekimanyi nti kabangali ya polisi eyamulinnya ne mufotolo okugulu era bulijjo ajjanjabibwa ab'oludda oluvuganya gavumenti ya kuno nga bamuwa obuyambi kati nno aba NRM babiganye bagamba oyo omusajja batezeewo kanyeebwa kakubirako gye n'Omuseveni ensimbi nti waliwo abawumba tuutu mu gavumenti ya Museveni abaagala okulya ensimbi nga balira ku ono omusajja nti kati byonna byagenda ayogera mbu simanya ye tebamutulugunyangako simanya opposition erina drone nga zonna emboozi ze tezigatta tebantulugunya opposition yampamba erina drone ansaba nkusisinkane twogeremu ompa obukuumi mpa abasirikale byonna nga tebikwatagana byonna tebigatta kati nno abo banna NRM abo basinzidde bo abatabadde mu ddiiro eno okuligirirako ensimbi nti nedda bo okusinza bamanyi emizannyo begizanyibwa mu kibiina kyabwe gibajja nsimbi waliwo abali emabega w'omuzannyo guno okulya ku Gen. Museveni ensimbi nga bazirira ku musajja ono nga balimbalimba mbuno avuddeyo okuwa obujulizi ku President Kyagulanyi kyokka nga n'obujulizi talinaamu wadde n'akatondo k'obujulizi n'akamu bwe kati ak'ettondo ak'eddagala ali awo apanga bupanzi biboozi bye naye kubaawo musajja watunye kutambula nga amenyeka naye nga tewali wadde obujulizi n'omu bw'alina bw'amanyi ku Kyagulanyi era tewali wadde drone n'emu gy'amanyi eya Kyagulanyi nti obanga Gen. Museveni ali Rio lwaki takwata Kyagulanyi n'ambuuza drone gye ziri zawambiramu bannayuganda tekitegeeza ne Gen. Museveni akimanyi nti waliwo ekiwamba abantu mu ggwanga era nga bawamba abantu abo abamanyi kyovula batakwata bagala nti no Kyagulanyi yawamba abantu nti bino mwogera Museveni abimanyi bulungi nti bya bulimba nti era NRM yo nga babamu tebagenda kukkiriza kugenda mu maaso na biboozibozi bino ebyekikuusa kale kasoo tubiwulire. Those people should be arrested. Before. No, please. Before. Walabye omwana yavudde n'agamba Museveni, mwami Simbwa nti mwami Museveni olava drone tezintwalanga nako bantu abe bantu. Babiraze musiru nze ndi mbagezi. Buli yabirabye n'abikkiriza musiru. Waji? Buli yabi anti ze ndiwe n'arema. Mpulira bulungi. Buli yarabye ebintu bya Simba Moses musiru. Eyagamba Museveni jaga ku meeting. Buli yabirabye si musiru. Kantereze bulungi message yange. Yes. Buli yarabye ebintu bya Simbwa n'abikkiriza ng'oti owuliriza obutambi akatambike bulungi n'obikkiriza oli musiru. Babina kibabera babalanga batuukira. No bana abantu balimbalimba Museveni. Eri abantu abali mu force abalwanyisa government indirect. Waliwo abantu bali mu government. Simbwa nze kamulabule. If you are used by our hooligans in NRM, boba okoseddwa abantu abatategera mu NRM, but mugende mulimbelimbe president. Timuzeeyi munnange kakati luli nali nnimba abasirikale tebankuba. Please tell president the truth. Muzeeyi nali jinja nga ndi ku boda emmotoka ya polisi n'ensisinkana n'enkutomera. Mugamba amazima. Then the president will see sense in you. That's why Muzeeyi was bitter nga alaba katemba gumulaga. Nze manyi Muzeeyi sign nga atunudde. Ndamanyi president Museveni nga musanyufu. Mpulira. Eggulu yabadde munyiivu naye abasiru bo balooza mbu asanyuse. Omuntu avaayo n'otegeeza eggwanga nti NRM bantulugunya. Ate gwe musiru yavudde n'otegeeza eggwanga nti bankozesa. Nali nnimba benyi. Mu bantu ala Kenya ate ab'NUP awene UP talina gwe yayogedde n'ogu. No. Muzeeyi nja kubikubuulira mpa obukuumi. That is cheap popularity. Waliwo bamukozesa. Bano abagwagwagwa batwalidde Museveni abo abantu. They are fools. They are idiots. Kubanga Museveni akimanyi bulungi ne mu barracks z'amagye. Barracks za police bamuwangula. Museveni bamuwangula. So these people batulira mu lukwe ate nga tuddanga tuwoza. So these people are torturing Ugandans to abuse the government. So some of people in the forces bavuma Museveni indirect. Waliwo abantu bali mu forces nga bawakanya Museveni. Yes. Mulabe kyabadde Nakawa nga babantu ku ttaka lya Nakawa. Babadde bakuberemu n'abapoliisi n'abakazi baabwe n'abaana baabwe.
And the police was doing this. So I am not one of the fools who can say what Moses said, it is true. No. Bifaragaza kono lugubayo chapasi. Lwebina lwakozo. Let me come away to those people should be arrested. Before. No, please. Before. Walabiye omwana yavudde naga mwami Museveni, mwami Simbwa anti mwami Museveni olava drone tezintwala nga nako bantu abe bantu. Babiraze musiru nze ndimbagezi. Buli yabirabye nabikiriza musiru. Waji? Buli yabirabye anti nze ndiwe Nrm. Mpulira bulungi. Buli yarabye ebintu ya Simba Moses musiru. Eyagema Museveni jaga ku meeting. Buli yabirabye si musiru. Kantereze bulungi message yange. Yes sir. Buli yarabye ebintu ya Simbwa nabikiriza ng'oti owuliriza obutambi akatambike bulungi n'obikiriza oli musiru. Babina kibabera babalanga batuukira. No, bana abantu balimbalimba Museveni. Eri abantu abali mu force abalwanyisa government indirect. Waliwo abantu bali mu government. Simbwa nze kamulabule. If you are used by our hooligans in Nrm, boba okoseddwa abantu abatategera mu Nrm, but mugende mulimberimbe president. Timuzeeyi munnange kakati luli nali nimba abasirikale tebankuba. Please tell president the truth. Muzeeyi nali jinja nga ndi ku boda emotoka ya polisi n'ensisinkana n'enkutomera. Mugamba amazima. Then the president will see sense in you. That's why Muzeeyi was bitter nga alaba katemba gumulaga. Nze manyi Muzeeyi sign nga atunudde. Ndamanyi president Museveni nga musanyufu. Mpulira. Eggulu yabadde munyiivu naye abasiru bo balooza mbu asanyuse. Omuntu avaayo n'otegeeza eggwanga nti Nrm bantulugunya. Ate gwe musiru yavudde n'otegeeza eggwanga nti bankozesa. Nali niba beni yupi. Bantwala Kenya ate ab'eni UP aw'eni UP talina gwe yayogedde n'oku. No. Muzeeyi nja kubikubuulira mpa obukuumi. That is cheap popularity. Waliwo bamukozesa. Bano abagwagwagwa batwalidde Museveni abo abantu. They are fools. They are idiots. Kubanga Museveni akimanyi bulungi ne mu barracks z'amagye. Barracks za police bamuwangula. Mwami Museveni bamuwangula. So these people batulira mu lukwe ate nga tuddanga nga tuwoza. So these people are torturing Ugandans to abuse the government. So some of people in the forces bavuma Museveni indirect. Waliwo abantu bali mu forces nga bawakanya Mwami Museveni. Yes. Mulabe kyabadde Nakawa nga babantu ku ttaka lya Nakawa. Babadde bakubiremu n'abapoliisi n'abakazi baabwe n'abaana baabwe. And the police was doing this. So I am not one of the fools who can say what Moses said, it is true. No. Bifaragaza kono lugubayo chapasi. People should be arrested. Tibyabadde bituufu. Before. Tula tuju. No, please. Mulekera nonsense wamwe. Before. Abadde before. Walabiye omwana yavudde naga mwami Museveni, mwami Simbwa anti mwami Museveni olava drone tezintwala nga nako bantu abe bantu. Babiraze musiru nze ndimbagezi. Buli yabirabye nabikiriza musiru. Waji? Buli yabirabye anti nze ndiwe Nrm. Mpulira bulungi. Buli yarabye ebintu ya Simba Moses musiru. Eyagema Museveni jaga ku meeting. Buli yabirabye si musiru. Kantereze bulungi message yange. Yes sir. Buli yarabye ebintu ya Simbwa nabikiriza ng'oti owuliriza obutambi akatambike bulungi n'obikiriza oli musiru. Babina kibabera babalanga batuukira. No, bano abantu balimbalimba Museveni. Eri abantu abali mu force abalwanyisa government indirect. Waliwo abantu bali mu government. Simbwa nze kamulabule. If you are used by our hooligans in Nrm, boba okoseddwa abantu abatategera mu Nrm, but mugende mulimberimbe president. Timuzeeyi munnange kakati luli nali nimba abasirikale tebankuba. Please tell president the truth. Muzeeyi nali jinja nga ndi ku boda emotoka ya polisi n'ensisinkana n'enkutomera. Mugamba amazima. Then the president will make. That's why Muzeeyi was bitter nga alaba katemba gumulaga. Nze manyi Muzeeyi sign nga atunudde. Ndamanyi president Museveni nga musanyufu. Mpulira. Eggulu yabadde munyiivu naye abasiru bo balooza mbu asanyuse. Omuntu avaayo n'otegeeza eggwanga nti Nrm bantulugunya. Ate gwe musiru yavudde n'otegeeza eggwanga nti bankozesa. Nali niba beni yupi. Bantwala Kenya ate ab'eni UP aw'eni UP talina gwe yayogedde n'oku. No. Muzeeyi nja kubikubuulira mpa obukuumi.
That is cheap popularity. Bana abagwaga batwalidde Museveni aba abantu. They are fools, they are idiots. Kubanga Museveni akimanyi bulungi ne mu barracks z'amagye. Barracks za police bamuwangula. Museveni bamuwangula. So these people batulira mu lukwe ate nga tuddanga tuwoza. So these people are torturing Ugandans to abuse the government. So some of people in the forces bavuma Museveni indirect. Waliwo abantu bali mu forces nga bawakanya Museveni. Yes. Mulabe kyabadde Nakawa nga babantu ku ttaka lya Nakawa. Babadde bakubiremu n'abapoliisi n'abakazi baabwe n'abaana baabwe. And the police was doing this. So I am not one of the fools who can say what Moses said, it is true. No. Bifaragaza kuno lugubayo cha pasi. Ndowooza obiwulidde NRM nayo kati ekubagana mpawa kwebyo ebiri mu kibiina kyabyo. Omulyo gw'ensimbi gufuuse omulyo gw'ensimbi. Kati ataba mu ddiiru akuba abali mu ddiiru, aba mu ddiiru n'akuba abatali mu ddiiru. Bwekityo bwe kiri ebintu byakupanga byakuyiiya bulamu okusobola okubeerawo. Naye Kyagulanyi Ssentamu yatugamba nno ngenda kulabisa General Museveni, ngenda mufungula byonna byabadde akwese, ensi emutegeere ddala. General Museveni ensi emutegedde, byonna byali akweka kati bivaayo kyayere, kulaga nti nno buli kyakola kiba kyaggulirira, buli kyakola kiba kyakuteekamu nsimbi okusobola okukweka amazima. Ne bannayuganda b'omulembe guno ate balaba amaaso balina maneneko anti Kyagulanyi Ssentamu Robert Bobi Wine yatuzibula. Tewakyali kyoyinza kulimba, tewakyali kyoyinza kugamba bannayuganda nti ate ABCD, nti ate simanya nze ndi bwenti, nti ate simanya nze nkola bwenti. Tewakyali gwoyinza kulimba. Buli kimu kitambula kati kigenda mu maaso. Bannayuganda amazima bagamanyi era obikola n'opangapanga ebiboozi ne bannayuganda nga bo bategedde amazima gennyini nti nno oli mu kubalimba, oli mu kubalaka ssente, oli mu kulya. Mbagala nnyo mwenna abaliko mwebale kubaako. Omukama Katonda nsaba bankuumire. Tujja kuba tuddamu tubigambe. Mwana bakkiriza Duloni Bannamugereka Batayi mweraba.